bakungubazi bannange, Mama Ani, mukyala waffe, nze mukyala muko, abaana baffe ne famire ab'enkozi, Kato obutaka bwe abadde azaalibwa, mikwano gye, Kato abatasobola kugenda ku mbaga y'eno bweti. Tumanyi abantu bakyajja era tetujja kujyawo. Naye embaga mwebale ng'emudifayininze bulungi. Kato abadde munnakatemba. Wadde nze ate yaŋŋamba nti ye si munnakatemba munnakatemba. Era nannyonnyola ekigambo n'ekitegeera nti ye producer era kampani ze mu Katemba baziyita production. Era namenyera ne products ze bamisaaki n'abalala. Ne mugabo kinnyonnyodde sikyakuyita munnakatemba era tubadde tusinkana nga nze muyita producer. Bannakatemba baproducer banne mwebale kujja. Nakola ne Kato mu CBS. Era naŋŋamba nti ye si munnamawulire, bunnamawulire. Nti ye musomesa w'abawuliriza. Era n'abinnyonnyola nanga nti ekyenjawulo ye tasomesa ng'abalala. Asomesa nga bw'asanyusa. Era obulango bwa Kato nga kizibu nnyo obutakuguza ekyo kyakusomeseza nti kyekituufu. Bannamawulire aba CBS mwebale kujja. Kato abadde mukulembeze ku ludda lw'ebyobufuzi. Era nze twali naye ku CBS emyaka 9 n'embeera naye mu Parliament emyaka 5. Era ebiti ebyo ngenda kubijabulajabula njogere ku bitono ennyo byensobola okwogera Kato mu kiseera kye tumwogerako nga tukuŋŋaanye wamu. Ng'aboogezi abasooseewo bwe boogedde, Kato abadde tasangika. Ebiti 3 talina waatalese mukululo gwe. Bannakatemba banne n'abayimbi abali wano bamuwaddeko dde obujulizi nti mu kisaawe ekyo n'abatannazaalibwa bajjamu bategeezaako nti twalinayo omusajja gwe bayita Kato Lubwama. Ffe ababaddeko naye mu mawulire naddala abaaliko ku CBS nga nammwe abawuliriza kwe muli. Kizibu emirembe eginaddawo nga tukyali balamu ne tutagibuulira ku Kato nti yaliwo. Rediyo ezo nzibu ngera okuyimba ova mu essaawa 2 nga tekyali akumanyi. Rediyo Kato yavaayo emyaka giweze nga 7. Nze oluusi ngenda ne mpulira ng'amuwulira. Ng'owulira waliyo Kato Lubwama. Ebyobufuzi bino bizibu. Obeera mu Parliament emyaka 3 naye nga gwe weemanyi n'abo abakusindiseeyo. Kato ne bw'omwogerera ggulu bakuga nti waliyo omubaka Kato Lubwama gwe baawulira nti akiikira ekitundu kye bayita Lubagasa. Nkya leero mbadde mpuliriza CBS nga Deputy Speaker, Right Honorable Deputy Speaker wa Parliament amuwaako obujulizi nti Kato yaleeta kiyise life mu Parliament. Kato abazungu bagenda ne bagamba nti a word to a wise is enough. Nti omugezi omubuulira kimu kimumala. Naye ate Kato obadde oteekwaga nti a word from a wise is enough. Kato okumanyibwa nga munnabyabufuzi mu Parliament tekyamwetegesa nnyo kumala biseera bingi ku fulo ya Parliament. Kato amaloboozi ge nga bagukuleetedde
talina waayogerera n'amala ddakiika 3 naye ekintu kye kisobola okutambula ne kimalayo Uganda ng'ayogeredde ebigambo 3 abadde yekkiririzaamu. Honorable Kalwangondo yayogedde nti nga bw'anajja okukubuulira ekigambo kizibu nnyo kimenyawo kubajja yekkiririzaamu ate ng'akitegedde nnyo, era abamu badde balowooza nti byayogera abavuma buvumi abatamubadde kumpi kambabuulire, naye bw'aba alina weakness gye yeemanyiiko agamba. Nze kati ekyo sikyagala. Kato Lubwama ebweru wa Parliament n'atabaawo n'atakola kye twali twagala, era bamwogeddeko wano nti yagamba nze munnonde ngende, yakozesa ngende ndye. Ebigambo bye bw'obeera okumpi naye n'abikunnyonnyola ng'obitegeera n'obitegeerera ddala. Nze yaŋŋamba omulimu gwe yasaba wano teyasaba genda kwogerera bantu b'e Lubaga mu Parliament, yasaba abamobilizing ng'asinziira mu Parliament. N'agamba nti abamusookayo boogera okusinga ye ku ye nti nze mbadde musiru okusinga lukyamuzi nga ndi kiwojjolo. Ebyokwogerera abantu baga South teri kitali ku likodi kye babanja. Nze ngenze kuba mobilizinga basobole okukola ekyo kye balina okukola. Era ekyo yakikola. Kato talina kigambo ky'abadde agamba nti ngenda kukikola n'aba ng'akulimbye. Parliament tugendayo olinaga nti kangendo abantu tayogera n'atuukayo n'asirika okusinga Kasiru. Kato tasuubizanga bantu kugenda kuboogereranga nnyenje. Kye yabasuubiza kye yakola emyaka 5 n'akimaliriza era n'avaayo bulungi. Kato naye nnyini abadde asobola okweyogeraku abanuupu abali wano. Kato muyinza olwo lwe lulimi lwe ng'ayagala okukutereeza akuyita akasajja, akuyita akaana, akuyita akasiru, era naye bw'aba ayagala okwetereeza bwe yeeyita. Ekimu ku bizibu ebiri mu byobufuzi bya Uganda olwaleero, atawoomerwa kawunga bw'asanga abakalya baganange kensinga okwagala akalya awandula. Kati Kato ekyo si bw'abadde. Twalina Kato mu mwaka gwa 2016 ng'agenda mu Parliament. Dr. Besigye yalina olukuŋŋaana e Katwe. Twasimbula masanafu mu Lubaga North ne tujja Northern Bypass ne tutuuka e Busega. Emmotoka okuva e Busega okutuuka e Nateete twamalawo essaawa nga 3 nga teryajja muliro, ng'abantu bakuŋŋaanye beera mu kkubo, abakutta buli omukyalowooza nti kino kigenda kujjako gavumenti nga bakikutte ekitamenya mateeka. Ne tuyita mu bantu bwe tukuba jambo bwe tutuuka e Nateete ne kifumba mutuku. Kato n'ava waggulu mmotoka n'atuula wansi n'agamba sigenda kuddamu kukubira abo jambo, mpulira obusungu bungi. Ne muga nti abantu beno era nesembayo n'otabalaga ku mutwe. N'aŋŋamba nti banyiizizza ekyo kye bakola balimba, tebagenda kulwana. Bo balowooza nti ffe tuli baserebuli tebazze kusanyukako naffe, era omusajja bw'anaatubba tekuli n'abo n'oku agenda kusituka. Nze mulwembalaba nga beewaana siimirira nabo. Twatuuka paka Katwe nga Kato tazizzaayo mutwe. Ne mugamba nti Kato wakoze ki? Nanga nti kati bwe bajjanga ekyo kye bakola singa bakikola ku gwe baagala ne bakikola opposite ku gwe batayagala. Okuva ku makya olweggulo twali badde ku sitoola endala, naye abantu ba Uganda bo baabateekera mu kkubo eri. Gwe bawagira basanyukako naye musanyusi, ebyo yabiŋŋamba. Gwe batawagira tebamunyiigira. N'aŋŋamba ddira opposite y'essanyu gye balina ku gwe bawagira ogiteeke ku gwe batawagira. Bakuŋŋaane okuva ku makya bazibye nga be bagenda ozibya, olaba oba gwe batawagira asulako. Nanga nti senga bawerekedde Besigye bwe bawerekera gwe batayagala nga bakola opposite, bwagenda tayiza kutunuza mmotoka mabega, bwagenda gy'aba agenze ye tadda ng'eno ensi tulayira.
nanga n'olwekyo nze obusungu bwe nina ku bantu abo bwebwo abantu okumiza okubanga temumanyi kiki Kato kye mbadde muyita okubavuma ekyo kye muyita okubavuma era yabadde akozesa kajanja ako kayita akajanja mwe musanyukamu busanyusi bannayuganda Katonga bw'abadde abategeera okulonda mumanyi nti kubeerawo ku lunaku lwa kulonda era kati mwetegekera 2020 n'engoma mubajja okulonda kubeerawo okuva kw'otawagira lwalayira okutuuka lwabatuusa we mulina omutuusa temulina kumutuusa eri gy'ateekateeka kati kate ekyo abadde balowooza nti abavuma njagala musonyiwe bwe muba mukitegedde kyokka bw'ona osigala ng'okolanga ekyo kyeggambe kyante tayagala kkiriza akuvume naye okolenga ye bw'abadde akola naawe weevume nti naye essanyu ne tulaga emisana ne tuliraga gwe tuwagira senga tulifuula opposite gwe kutawagira bw'agenda eno n'akwata linadda kati abadde mukwano gwange nnyo bwe twesimbawo ffenna ne tutayitamu yankubira essimu nanga nti kale nze saaliyiseemu naye gwe n'oyitamu nanga nti nze mbadde mpagirako okusinga nze mu 2009 bajjako radio CBS nga ffe ndimwe tukola kati bajjako CBS ne tulowooza nti eddako enkya ne luziba tulowooza nti eddako enkya ne luziba omwezi ne gugwa wali lumu ssaawa 12:30 mbaadi wange mu kitunzi neebase nga Kataako nkono nti jangu tugende tukomyewo radio nemuga Kato omulimu gw'ontuma muzibu nanga nti vaawo waliwo abagitutte konze bagitwala lwakuna yajja ku Sande nemuga Kato radio bagitwala dda gwe tewamanya nti anveeko ekyali kiguddewo bannaffe basatu be twali tukola nabo amawulire gafuluma nga bagenze mu State House banyonyere radio ekomewo eri Kato n'agati abasajja abo radio ya Kabaka bayinza batya okubanga Kabaka bo balowooza nti bebamusinga okutegeera nti ye yaganya okugenda entebe eri yagigadde bo bano bambuzeeyo tamukume ne baga tugende tugigule nanga nti ekisinga okuneraliikiriza omusajja bw'agiggulawo ku ddoboozi lyabo ebeegenzi bwe yannyonnyola n'ekitegeera ne nyambala nanga nti ekikumpisizza sigenda ntebe tuyite ab'amawulire tolina ssimu y'ab'amawulire gy'otalina nze ebigambo byange bibi yeeka bw'angamba mmwe alina abantu babadde yimirizangwa namboze mulina ebigambo ebimwogera ng'omususa mugutaddemu omubisi gw'enjuki byonna ne mubirunga wamu olinaanywa akakaawa nga tategedde nze bye sibisobola kati tutuuza lukiiko lw'ab'amawulire twegaane nti abo bwe mubasanga mubakwate ng'abaagala okubba rediyo ya Kabaka nanga nti bigwe bubyoyogera nze genda kubeerawo twatuuza olukiiko lw'ab'amawulire tukola kyekimu era ne tuva muto gw'amakulu Kato has been a leader nga kyakkiririzaamu teyasobola kumugamba nti si kyekituufu era bwe wabanga waaliwo diiru eyo koolo yakomaawo abamu tebamanyi nti Kato abadde mu Katuliki nnyo lumu namubuuzaako Kato Pawulo naye tosabaasaba nanga nti wayize ekiŋŋaana okusaba sisobola kwetoowaza bintu ebyo byemukola ntegera nendaba ababbiika nabo bagizibwemba nti Katonda nga bwanyigbanga nanga ngendayo lwalumu naye nvayo n'obusungu naye Katonda ye mwagala njagala nga nsaasira famire ya Kato n'emikwano gye fe abakristaayo tumanyi nti omuntu afiira mu kukkiriza Katonda tafa abanga ekyennyanja abatakkiriza tebamanya nti waliwo ebyennyanja ebiba ebikalu nze ndwomerwa nnyo naye nga mu byo mulimu ekiramu n'ekifu ogenda ebusega wali ne baguza ebyennyanja 7 nga byonna baabikaza bimaze wiikisi 2 bakalirira noga 3 bibadde bifu ate ebina biramu Kato tafudde tugenda kulwawo ng'akyatuyigiriza n'abatayize leero enkya bajja kuyiga ekitegeeza nti abayigiriza omufu tayigiriza naye lumu
bwe nesimba we Butambala eyo ngenda kumaliriza ayina amazzi gange agampekuka tofaayo kantekemu akafuta katono mufunza mbabuulirako kato omutono oye muwala wange temumutya omanyi n'ekyokunywa kiyinza okufuukira ekizibu kato olumu mugamba nti nesimbyewo e Butambala angamba naye ekizibu kyetulina ojja kuyitamu naye ekintu nga kyetaaga ssente nangamba naye ssente tugenda zikunoonyeza n'enguma saayina nno wadde empangisa bodaboda twandizewo ekitiibwa Robert tugenda kuwa ssente ate empitirivu nange nensiba etaayi kati nasooka okukubira siponsa nanga nti jangu ninawo ssente ye budget naye tokola bya budget politics tabaako budget nenjija nemubuliranga we bitambula bangamba nonsanze bubi naye munsawo ninamu emitwalo 4 n'agimpa nenga kale njija kuddayo wadde tekisobola kudda naye oddamu n'onkubira naye tokubanga tonnavaayo mala kutuuka ate tojja ku lwange saabitegeera nnyo mangu naye nateranga nengenda nenkomawo kati bwe nkomawo kato ne mukubira nangamba jangu wano ku bulange bwe natuuka ku lulange nakwata mu nsawo najjamu siringi 10 n'alumba nendowooza batalulabye emuganda eyanziza nnyo 10 lwange kanangamba n'alunjijjako n'agenda mu bito gy'emmotoka we nali ntuula n'alufunyiza awantu nga ne bwoba oyoza mmotoka ng'ogisenyezza tolulaba nenga katono simanyi kyategeezezza naye ne tugenda nangulira ekyemisana nanga agenda kati bwe ntuuka sinava ku kolasi ne mukubira essimu ne muganda naye wampadde siringi 10 nanga oli musimu tewatutegedde esente ziri ena gye nakuwa wagikozesa ate munnabyabufuzi tagwa sente mu nsawo kati 10 olwo nanga nalujja enkozi abenkozi oba ensawo yeebwa enkozi eyo nanga tolujjaawo sente bwe ziraba nga ozirya nnyo tezaala kati luno lubeere nga luyita ziri bannange muwako obujulizi naye siri musamize 10 olwo sebo nafuna sente kampeyini nafunako $15,000 mulundi ogumu. In fact olumu nakwata emitwalo 6 nenjimuwa ne muga nkuddiza ku 10 nanga nti mwe temumanyi kyeyategeeza gaali magezi ge kanfunze bwenti Katonga bwe nayogeddeko nga producer abadde n'omutima ogwagala omutima ogwagaliza omutima ogwagala eggwanga lye naddala Buganda mubadde mutuula wansi nakunyumiza nti oyo gundi babundeetera nga ne script tasobola gisoma saagala kwogera ku mannya naye ne ngamba ono alimu kyennengedde naye ng'aba happy okumulira nti ayitimusi abantu bangi bwe batutuusa gye batuusizza ate alowooza nti akubanja so nga luli yakukolera bwereere mu kwagala Kato bonna abayise mu mikono gye abadde talina gwalowooza nti amubanja nti ye Kato abanja era ng'abaagaliza nnyo era ng'abeera proud nti oyo mwana wange
tusaba omwoyo gw'omugenzi ebirala bwe naaba nfunye obudde ewalala ebyakato sobola bimalayo mubadde mubeera naye n'omuyigirako n'omukyawa leero enkya n'oyiga kyeyabadde agamba ng'olowooza omuvuma ate n'omukubira essimu n'omuga nti neeyanziza omwoyo gwe omukama katonda agulamuze kisa tweyanza nnyo tweyanzeega ensonga lwaki ayogamba mu byemizannyo ebyo naye katonda amumbuulirako nga balolomodo ye sebo weebale nnyo weebalire ddala omukwano ogwo okutuusa ku nkomere